Minisita Fiona Nyamutoolo leero avuddemu omwasi ku nsonga y'omwami we ebimwogerwako. Naki baatandika batya, baavaawa era olugendo lwabwe balutambudde batya? Nze naawe olunaku olwaleero byonna tujja kuba nga tubikutuusaako era ojja kuba nga obimanya. Kyensobola okugamba kyo kimu kyokka nti gwe ali eyo nga tona subscribinga ku channel yaffe ke kaseera obe ng'osubscribinga. Omukutu guli gumu gwokka, that is NCK TV, nga wano wokka w'ofunira amawulire ag'enjawulo era kyensobola okugamba kyo kimu nti w'omala okusubscribinga tuula kalira nywera awo nno mbe nga ndokowa. Ebigambo bingi nnyo ebibadde biyitiŋŋana n'essaawa ya kakati. Amawulire gakyabuuza ebibuuzo bingi, naddala abawala bangi nnyo abali mu picture oba bali in question okuba nti baali baganzi b'omukulu Edirisa Musuuza aka Eddie Kenzo, era nga mu bawala aboogerwako mwe muli omuwala essaawa eno Miss Uganda, Miss Anne Kalema, mwe muli omukyala amanyiddwa nga Lydia Jasmine, mwe muli omukyala amanyiddwa nga Carol Nantongo, mwe muli omwana muwala amanyiddwa nga Laika wa Laika Music. Abawala list mpanvu nnyo 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 nno si mu Uganda wokka. Wogenda emitala w'amanja waliwo omuwala gwe baayogerangako mbusimanyi ava Rwanda, mbu taata we mugagga muvundu. Ezo sitole zonna twaziraba, zaatuukanga wano eno mu ggwanga ne batuuka n'otugamba nti wajja wano eno mu ggwanga Uganda nti waliwo expensive hotel nti gundi mwamuteeka nti Eddie Kenzo nti era ye amanyiddwa yo baamurizaavingira place y'oyo omuwala nti eri reserved nti waba azze mu Uganda. Bannange njogere ki ndeke ki? Ebigambo bibadde bingi nnyo naye byonna mu byonna nga bigenda mu maaso. Finally Eddie Kenzo n'avaayo n'atulaga omukyala we nga si ye mulala okuggyako Honorable Fiona Nyamutoolo. Ate n'ekyewuunyisa nti mu bantu be baayongerangako omukyala ono yali tayogerwako. Nze saamuwulirako, batandise okuba nga babisonaasonako olwo nno Honorable Fiona Nyamutoolo ng'afuuse ne MP. Awe natandika okuwulira nga babyogerako okwo naye nga katini. Era mu bantu bakyala be twali tusuubira nti omukulu Edirisa Musuuza ajja kuba nga awasa, omukyala ono teyalimu kubanga twali tetumusuubira. Twasuubira nga bantu balala nnyo era baayogeranga ku bantu balala nnyo naye okugenda okukakana ng'ate abatwanjulidde Honorable Fiona Nyamutoolo. Fiona Nyamutoolo abuuziddwa ku bigambo bino, ebigambibwa nti bbaawe womanizer, era ayina abakyala bangi, era ayina abawala buli nsonda. Bamugambye nti ggwe ogenda kuba ng'okyandolinga otya, nti ye ggwe owulira otya mu bakyala nga baawo nga bamwogerako abakyala bangi. Ye abagambye nti nze gye nvudde ne Kenzo nze amanyiiyo, nti wabanga abakyala bangi aboogerwako. In fact agambye first of all Eddie Kenzo mwami Muisiraamu, ate mbu abaami Abaisiraamu bano mbu bo balina amateeka gaabwe nti singa solongazi oba abakyala osobola obbalabirira, balina ennamba y'abakyala gy'olina okuba ng'owasa. N'abagamba nti ekyokubiri ye ne Kenzo gye bavudde bo bamanyiiyo, be bokka abamanyiiyo olugendo lwabwe gye luvudde okutuuka n'okuba nga kati ye mukyala afumba. Agamba nti ekyokulala nti bw'obanga abo abakyala bonna bonna gye bali aboogerwako, amaanya mangi nnyo ge basobodde okuba nga bamenya ne batasobodde okuba nga boogerako, nti bw'obanga bituufu gye bali era babaddewo in picture, naye mu bangi n'asalawo n'alondamu nze n'anyanjulayo mu lujjudde lw'abantu, kwegamba n'akyogera mu bantu nti gundi mukyala wange, nti ekitegeeza mu bangi nze gwasiimyemu nti gwagenda okuba nga asetolinga naye. Era ye agamba nti saagala kunonooza ebyaliwo babyaliwo byaliwo, nti si nze mukyala amusooseeko. Kitegeeza nti already yali ayinako omukyala.
so sijja kubanga nnondoola nti nja kubanga nfa ku byange nakufumba mmere tulye kulabirira baana baffe ndabirire mwami waffe nti ebisigadde tebinkwatako. Ebyo oba boogedde ki? Oba boogedde ki? Nti abadde n'abameka? Nti nze mmanyi, nze nzekka, nze mukyala kati. Era nze mukyala gwe yayanjulayo, nze mukyala gwayogerako, nze mukyala kati afumba. Tisigenda kubanga nnonooza ebyabali, simanyi abaddeko ne gundi era abaddeko ne gundi era abaddeko ne gundi nti kubanga naye bwe yanjagala teyanonooza, nasooka kwagala kaani. Nti naffe nti nange mu bulamu bwange Eddy Kenzo si ye boyfriend eyasooka, nedda. Nti naye teyatwala tali ku ebyo nti adde anonooze aliko girlfriend wa gundi kirabika bakyayagalana, nti nedda. Nti oba ng'osazeewo okwagala muntu ebyo bite. Bw'oba omuntu oyo yasalawo gwe mu bangi n'asalawo gwe n'agamba nti gwe mukyala n'akuteeka mu maka, nti ebisigadde bite. Tononooza ayogedde naani ku ssimu, tononooza agenzebwa, tononooza gw'oli mu maka abantu gwe bamanyi, nti ebisigadde bireke. So yagambye nti ebyo byonna ebyogerwa oba byaliwo byaggwa, nti kati nzaaliwo, nti mutunuulire ffe kati nze naye. Temuddamu kubuuza bintu ebyo. Ate tuwulira simanyi yali ayagalako Miss Uganda, ate tuwulira simanyi ne Lydia Jasmine abadde mukazi we, ate nti bw'oba abadde kirungi muli kwogerera mu past tense, ebyaliwo ebyaggwa. Nti kati tuli mu present, nzaaliwo. So ebyo nti ebirala sigenda nnyo birondoola, sigenda nnyo bitunuulira, sigenda nnyo biwa budde, sijja biwa matu. Nti simanyi gundi simanyi gudi, nti eyo tugibale nti yali history eyagwako, kati tuli mu bipya. Nti mulindire walivaayo ate n'avaayo n'aba ng'ayanjula nti ono mukyala wange owookubiri, nti mujje mumbuuze nti kituufu twawulidde kino na kino, nti awo ajja kuba ye kennyini akyeyogeredde. Nti naye ebyaliwo ebyedda, nti ate n'ekyewuunyisa nti ebisinga mugamba bugambi tuwulira ekitegeeza just byageesinga. Nakuwulira ŋŋambo abantu be boogera nti tuwulira nti Eddy Kenzo yayagalako nti munnange nze ebyo sibigenderako, sibirondoola era saagala mmanya. Ekiriwo nti ffe ababiri ffe abaliwo, nze naye. So ebisigadde nti ebyo mubyesigalize, era nti ebibuuzo ng'ebyo nti byandibadde nga kati tebisaanidde kubanga bikola ki, bijja wano eno wendi. Nga obadde olaba bagenze nga ba-interviewinga abawala ab'enjawulo bababuuza, naye ng'ekyewuunyisa bonna bakugamba nti nedda. Era twalabye Miss Uganda yabagambye nti ye abange ekituufu oba nga byaliwo biba byali byadda ne biggwa. Ekyaggwa si kirungi kubanga okola ki, ate okisimbako essira. Nti essaawa eno Eddy Kenzo alina omukyala ffenna gwe tumanyi, nti nze kale bwe tubanga katwashuminge nti kyaliwo ne tweyagalako, biba byaggwa. Nti mumbuuze kakati ebiriwo ebya Miss Uganda, nti naye ate ebya Kenzo mubireke kubanga essaawa ya kakati mwami mufumbo. So yababuulidde amazima ge badde beetaaga okuba nga bamanya. Ne mwana muwala Laika owa Laika Music naye n'avaayo n'abakakasa nti bannange tekibangayo, ti ebintu ebyemumbuzaako mwe ababireeta mbadde sibimanyi era sikirowoozangako nti buli kyolwo olunaku lumu ne ndeetinga omukulu Edrisa Musuuza. Ti naye nga bwe mumbuuziza kambabuulire amazima, tekibangawo, sikirowoozangako ate tekiribaawo. So ogenda okwesanga nti ebintu bino bannamawulire be bakola ki, be babiteekamu sukaali n'omunnyo, kwegamba ne bagala okusajjula ensonga. Naye nga yo babagamba nti omusajja bw'aba yavaayo n'ayanjula omuntu mu lujjudde lw'abantu n'avaayo n'agamba nti so and so oyo ye muntu wange era tuli wamu, ate era omwami yavaayo n'abagamba nti siri single. So
ndowooza tubawe obudde bwabwe benjoyinge nga bwe tunateekawo kino tuteekewo kiri naye nga nkugamba kimu nti mukwano gwali eyo nga tuna subscribinga omukutu guli gumu gwokka NCK TV subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga saako n'okuba nga oleka komenti yo ebisigadde byonna buterevu amawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako wonna w'osinzidde sigala naffe nja kubanga tukoma mu masana amawulire mangi nnyo tovaawo.